ku myaka 20 omukulembeze w'ekooki jaganya neba na kooki kuva lwe mwafuna kabaka wamwe bamubadizaawo bema abasajja abajjula obwana obunatanatuuka kati olwaleero bubakeeredde. Nsaba abazadde mwenna mulekeraawo okufumbiza abaana bammwe ng'ekiseera ekyokufumbirwa tekinnatuuka nga tanaweza myaka 18. Mweyambise amasomero ga UPE, mweyambise amasomero ga UCE, abaana basome, abaana bagende basome, basobole okubajjula nga batuuse ng'ekiseera kituuse. Namwe abaana mbakubiriza mudduke abasajja abakulu wakutabanya kubira DPC w'Eraaka yakuyambeko. DPC w'abaali wala tulina ab'amagombolola, tulina n'ab'emiruka. Namwe abasajja mufune ensonyi. Ate si baana bawala bokka, n'abalenzi nabo waliwo balya kasooli omuto abakyala. Abakyala abakulu bamaama abaana abo mubaleke. Then President asabye bategeeze bannakooki. Ate nsanyuse nnyo kirabika Kamuswaga yategedde President kyalowooza. Bamugamba kooki emiti mugitebe mugimazeewo. So kooki ejja kufuuka eddungu. Kirungi nnyo nti Kamuswaga olwaleero tusimbye emiti. Era ajja kutegeeza President nti omuti ogumu gwesimbye gubadde gugwe. Agambye abavubuka bwettanira enkola ya ssente za Youth Livelihood Program. Muzeewole nazo zikyusiza obulamu bw'abavubuka bangi mu Uganda. Yes, zibakyusiza obulamu bungi. Yinda nnyo ayi Kamuswaga, yindira ddala ayi Kamuswaga. Era ayi jjajja Kamuswaga entatembwa engo ey'eddembe abantu bo bano balungi nnyo